Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobat Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Tosubwechi dako ku AC Media UG. Omwana wa neighbor omu muwala muto ayingira mu nju ya neighbor. Omuvubuka musajja na mukulu sina muvubuka ayingira enkuba etonnyo omwana amuleka gulewo olungi kwatosobola goba mwana nti fuluma ogende kumbe obono mama w'omwana yali ayina byabala kisamanya awo nga yamubalira dda ko omuvubuka yali bulungi omanya omuvubuka ogenda n'okola olina obusente bwo olaga nti olina obusente bwo yes alabika bulungi na mwana ne yeggama in fact na mukashedi teyayingira naye ng'oluggi lw'omusajja luggule nga bw'omanyi shedi bwe kati gayi ng'omwana yeggama bwe yeggama ng'enkuba ekya teyakanyiga nti oba yingira ng'enkuba ekya yes naye nga yakalaba omanya omukyala kye yakola ng'akwata eggi ebbisi ng'alikuba ng'aliwa mu mbugo z'omwana we nayise embugo ndowooza okitegeera ebitundu bye ebyekyama ng'abikubayo ng'amwiwayo amagi ng'akuba enduulu omusajja akutte omwana wange ng'akubira ddala enduulu kati buli yajjanga ng'alaba gana amagi gayiiko. So amaye n'eddoboozi nabulime Esther S1 okuwatuka with SCS Media Uganda kubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otulaba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno. No subscribinga, no likinga, no sharinga, no commentinga. Mwenna tubabuuzaako abatulaba naddala abasinziira wano e Uganda. Mukola kyamaanyi nnyo. Ne tugendako mu nsi ezeewala nga Gulf countries, Saudi, Dubai, Oman, Qatar n'ezeetooloddewo awo. Bambi mwebali nnyo. Nambiru Ann oli Dubai. Julie Love oli Qatar, Ajara oli Qatar, Ali oli Qatar n'abalala. Thank you so much. Sebulime Fad gwe n'osinzira Romania webale kubeerako n'otulaba n'oyagala. Emmanuel omwami akyasinza okuyomba kweno app mukaseera obeera oyomba naye anyway nawe tukwagala nnyo. Thank you so much. Abatulabira mu America, abatulabira e UK, abatulabira e France, abatulabira e Italy, abatulabira mu nsi zonna eziri awo ezeetoolodde awo bambi mukola kyamaanyi okwekumira ku mukutu nga guno kyolina okumanya nti tusiima okuba nga mutulaba ne mutwagala ne mukomenti nga byonna ne mubikola ebintu ebyenjawulo naye nga olunaku olwaleero tugenda kubeera tugendako mu depression series engeri gye kiri nti kati tukimanyi bulungi nti abantu abasinga bali depressed. Ensonga lwaki twogera ku zino emboozi eza depression si kubatiisa wabula ebiseera ebisinga tuba twagala tubalage nti yonna embeera gy'oyitamu oba oli awo waliwo gwe tuba tukyazizza nga yali agiyitamu n'agivuunuka ekitegeera. So ekyo kikuwaaki nti waba nga gundi agiyitamu n'agivuunuka ate olwo ggwe okimanyi nti embeera ebeera y'akaseera buseera si ya lubeerera. Ekibaddewo leero kisobola okukyuka enkya ekitegeera mukwano. So twagala tubalage nti temuli mwekka ffenna gye tuli tuyita mu bizibu byebimu tubikutte bitya era tubivuunuse bitya. So kyonna kye tukola wano tukikola ku lwa bulungi lwaggwe omulabi oba oli awo naffe. So mweyongere okusubscribinga likinga. Embeera eno oyinza okuba togiyitamu gwe ng'omuntu naye ng'omanyiyo omulala agiyitamu sharinga link eno agirabe amanye nti tali yekka. Omanyi buli wobeera mu mbeera n'omanya nti toli wekka waliyo n'omulala ayita mu mbeera yemu gy'oyitamu oguma ate wajja n'ayongera n'okukulaga engeri gye yagivuunukamu oba oli awo oba ofunye w'otandikira. So mwongere otwagala mwongere okusubscribinga n'otwegattako. Eno no campaign yatandikidde wano ku AC Media. Tuli mu kulaba nti tulwanyisa mental illnesses ez'enjawulo. Mwe muli sadness, mwe muli depression, mwe muli mental illness ez'enjawulo ne tujja okumenyaamenya mu maaso awo. Kyova tuleeta abantu abayita mu mbeera ez'enjawulo ne tuleeta n'abasawo era ne bongera otusomesa. All in all, we want to join hands so that we fight mental illnesses.
because tukimanyi gye ziri real. Bantu bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe, bantu bangi bavuddeko simply because tebamanyi kikikola kibaluma. Naye ng'olunaku olwaleero tulina Shadrack. Yes, si mupya nno kati ku S Media. Ku S abeera ajjawo wano ne tunyumyamu. Shadrack mukama wange oli otya? Ndi bulungi ogamba obulamu buli fine tebulina buzibu bwonna. Bweyagala kasooba mulamu nagamba kyekisinga. Ebyala byonna bisoboka. Sokubuze ku batulaba. Abatulaba yonna gye muli buli omu waali mu nsi ez'enjawulo mbalamusizaako amanya nga bulijjo Mutamale Shadrack. Bagala nnyo mwebale kubeera ku Is Media. Mwebale kugiraba. Mbalamusizaako. Shadrack oli otya? Ndi bulungi. Omukyala agamba ki? Omukyala wange mulungi talina buzibu bwonna. Omanyi kinsanyusa nnyo lwenkyaza omuntu ng'ali proud of their family. I'm proud of my family. Kiba kinsanyusa, kiba kinzaamu amaanyi, sorry. Kiba kinzaamu amaanyi. Era bw'ondaba wano ng'ali musanyufu omanyi essanyu litandika. Omanyi kankubulireko. Essanyu era n'abatulaba mwenna oba basajja oba bakazi. Essanyu litandikira waka. Kitegeera nti ewaka bw'ovaayo ng'olina essanyu obwongo bubeera active. Buli kimu era mbakubiriza buli omu oba mukazi oba musajja bw'oba oli mu bufumbo oba ng'olina omwagalwawo yenna mufube nnyo okuteekawo essanyu wakati wammwe ababiri mmwe. Essanyu litandikira ku mmwe, buli kimu kitandikira ku mmwe. Abaagalana buli kimu okumanya kitandikira ku mmwe, buli kimu kyonna kimuyinza otuuka kukitandikira ku mmwe wakati wammwe aba babiri. Omu asobola okusuula muno olw'enneeyisa gy'amweyisizaako. Ate gwalekirowoozezaako. Kanyumya mu mboozi eyo. Mabegako eri ng'olina X. Nti omuntu asobola n'okuva bulamu bwo ne boonooneka. Of course. Nga senga abadde bulamu bwo singa obulamu butambula. Bwe kiri era kati omuntu olina okufuba nnyo mmanya. Kasobanga kubanga ennaku zino si kyangu ofuna omuntu nga alina kyakwongerako. Si kyangu. Abantu bagamba kyangu. Oyagana abakazi bangi, abasajja bangi. Kyangu oli ayinza olowooza nti njagala oba mpanika nnyo omukazi nedda. Kubanga bino ebintu ebisigadde byonna tusobola obifuna wabweru. Sex osobola omufuna wabweru. Buli kimu osobola okifuna naye waliwo ekintu ekyo kirina kye kikwongerako kyotasobola kusanga mu bakazi buli mukazi. Oba okitegeera. So kati kyekyo wewali enjawulo awo wokka. Muwulidde ate bino bituyagala nga ffe tuli bakyala nga mugamba ffe tulina ebigezigezi kasita mwami yabibagambye. Ate nakyo abantu bategeere nata especially abasajja abakyala bano balina engeri gye balengeramu ebintu byabwe. Omukyala asobola okulaba ekintu nga kitandise n'alaba nti kijja vaamu bwe kiti naye ggwe essaawa eyo obeera tokiraba. Oba baliko ki? Okitegeera ndowooza kyovula nti omukyala ye nga yazanye paati ye nga ye buli kimu kitambula. Kyovulaba omukyala abantu bakitegeere nti yakuuma yalina okukuuma omukisa gw'ewaka era yakola amaka era omukyala yawumba omukisa gw'ewaka. Yawumba omukisa gw'abaana be. Abaana b'omu nju yo batandikira ku mukisa gwa maama. Omukisa gwonna ogutambulira ku baana bo n'okukula kati gw'oli awo naye oli ku mukisa gwa maama wo. Omukisa maama aba yakuuma omukisa ogwo. Kyova olaba nti bamaama abamu abeera single mother n'aguma abamu n'atafuna na musajja mulala n'akuuma omukisa gw'abaana be n'alwana. Kyova olaba otuukawo otuuse n'osoma buli kimu ne kikwanguyira kubanga maama yakuuma omukisa gw'ewaka. So kintu kikulu nnyo abakyala naye tajja gukuuma nga naawe omusajja ng'oli bw'oti mutuuka ne mukoowa mwe mukyasinza ogumiikirize nnyo. Tubulirira tugumiikiriza tumumya nnyo ne mwenenya n'awatali musango. Awo wennyini okuzzaamu amaanyi mutuzzaamu amaanyi. Nze owanga nkwatako wano bw'atangamba relax. Everything will be fine. Yes. Ate era ne kiba kyo. You understand? Naye tajja kubikugamba ebyo nga naawe bambi. Kyovula olina okuba n'omwoyo. Yes, olina okuba oli bwakitalo nga bw'olowooza. Olina okuba n'oyo omuntu akubuulirira mu mutima. Kasoli kaleme tuvanga mu kamwa. Seetonda. Onnyonnyola omukyala n'omugamba nsonyiwa wano nnaso naye si ku bino bya bwenzi
kubanga njagala abasajja bakitegeere by the way kino bakitegeere ne bw'olyebaka ku bakazi mutwalo bwe kuba kumala omala nga bw'omala ewaka era bw'omala n'ebbali tewali njawulo kati ebiseera ebisinga nze kankuweyo example ebyo tugenzeeyo naye kankuwa example oyinza obbaka tugeze olina abakazi abasukka mu aba basatu nga tonnabawasa n'okubira akuli okumpi ng'owulya you feel something kitegeera oyagala beerako na muntu n'okubira akuli okumpi nagamba nalwadde ndi mu nsonga n'okubira omulala nakugamba omulala nga naye alinanyeewo nagamba ndi bize nekisasoboka kati n'ojja okubira katugeze oba ow'ensangi nagamba nze bw'oba ne transport nzija oba gwe oba olina transport jangu n'ogenda nkulayirira obunene bwa Mungu olumala eddakiika ne bw'oba weerwanyeko kale katugambe eddakiika 3 olumaliriza bw'otutandika kugamba kale ssente zange mukyo ntegeeza ki ebikintu ekitwemazaamu guno guba muzimu ogulwanyisa bulwanyisa kintu ekyo olwanyisa kirwanyise sente zange n'obula ng'oyagala nakuddayo natandika okukufaananira obubi effe abasajja ekitu kitutuukako especially ng'onoonyeza omuntu gw'oyagala oyo oba onoonya kukumalira kizibu obanga ayagadde okulya emmere mu restaurant bw'ogenze n'olya n'okkuta restaurant tosobola kutuulaawo ate n'ogibeeramu mpaka because ozo oyagala ki kulya so kati akakantu ke kakyasinza otutumenya nti tetulowooza kiringa feeling weneekukwata bwekukwata obwongo ne bukuwa nti kati nina kimalira ku gundi nitosobola mmalaawo naye eddakiika era ne bw'omalaawo eddakiika tosobola kumala kiro kiramba era tosobola zigenda okwera ssaawa 4 okitegeera ng'oyitulo twoyina ng'oyagala ekiro kyaleero okitegeera kati nze ebyo ebintu infact nze bimenya n'okummenya kati obanze kati wenatuuka sikyakola kwegadanga okwo mu kufiira ku muntu kiki kyogenda okukakasa mwe abakyala babakakasa ovanga kusula ku mukyala n'afuluma n'atambula nga bwe yazze nga taliimu kawenyera naaka so basajja banange ebimulimu ebintu nga bitwemazaamu bwerira abamu bayinza obbiraba ne babizaalawa naye nkubulira mazima yes ate ebyo ebintu waliwo ebintu by'obeeramu n'olaba nga gw'otaddemu omenyisa ate kisinga okunnuma era bugenda owungeera ekiro era otuuka ng'owulira oyagala oba okitegeera so singa twali tukira n'okkutano so kati nze bwe nategeera ebyo nkyali muvubuka muteera ndaba naye n'okumanya oba nze namanya bumanya nnaku yange naki kyenjagala era nze kankubuulire omukyala wange bwe nkulaba ng'oyambadde kati ngeno gye tuli nendaba omukyala ng'anyiridde abo abakyala b'ebbali banyirira kyolowooza kusiba nviiri neyeteekamu ssente nayambala olugoye nabulayo akagoye nanyirira gwe biteeke mu mukazi w'olabe agenda kuba ng'oli yennyini nnyini era nze maisu bebe mugamba mukubira akasimu kati weeseetinge kutya njagala nenkomawo nga ndaba mwavu kati sikyamukubira amanyi every evening alina okuba ow'enjawulo akunamira ewaka kuba omukisi kya buswavu omukazi okukunamira ewaka ng'akunamira bbaawe kintu kya bulijjo naye olowooza lwaki nkikola kwewala bintu ebyo ebibbali bizunza birumya omutwe bimala obudde yes ogenda okujjukira era maaso tujja kujja twogere ku oba okitegeera ate ebyoyoyo era byanjawulo kyekyoyoyo kibi kyekikyasinze omusajja omukazi n'ofuna omukazi n'akubuulirira omusajja omukazi n'akubuulira munange wandikoze bwoti obwenzi bukola kino olumala olwobeeraawo n'olaba omwana ng'anyirira bano abakwana nakwana ekitegeerwa ne mukkiriza byonna nga wanayo kiba kyoyo ate nno kati nno ekyo ekintu kiri simple abantu kibamenyera bwereere nze mbalaba kati bweoyagala okakasa buli kika kya mukazi ab'ebbeeyi n'abatali babbeeyi omanyi kizibu kye bayita Gatherland wali ku Gatherland manyi obulungi my friend wali abakazi naye omutunuuli olw'okuba tomulabangako gwobadde okimanyi nti waliwo omukazi gw'olaba n'omukazi gw'olaba ng'anyiridde nakkuba nnyo wabayo amuteekamu ssente
you understand kati gwotunulidde omuntu bamuteekamu ssente gwe ziteeke mu mukazi woolabe ajja kwakayakana ekitutta era ekitumalako emirembe nti ate n'ekirala omukazi muwenga abamu oba batyamu nti wanamukolako ate bajjamu mubbanagala amufeebye omukazi ne bw'oba tomukozeeko baba bakumubba baba bajja kumubba yagalagana kati ku bino ebyaffe bya boda okeera mu kyo saa 11 omukazi era waaba wakubaliga akola ki abaliga so omukazi si buli mukazi nti abaliga omukazi mwekuuma nnyo abasinga mwekuuma omukazi omubalizi aba mubalizi kituufu you understand omukazi omubalizi aba mubalizi ate era bw'obaliga ennyo katonda era akuwa mubalizi nga nemwesasula oba kitegedde so kati kyekyo eno tuba tugenzeeko eyo omanyi ebintu ebyo biba bituufu ne tubyogerako endireeta Shadrack ajja tutwala mu byoyooyo byayogeddeko ebyooyoye mbadde nkyamugamba n'ofuna omuntu ng'omwagala olutuuka eri ogenda mbadde nfaaki olwo nno baaba obamu ne gwoyagala kuddamu okukubira essimu nga wi tukyagala gikwata okitegeera kino oba okitegeera kinsumbuwa era abakazi abaleeyo bonna bafube nnyo okumanya omuntu gwoyagala akuli ajasirwa lwakibeera ekyo ekyoyoyo kize oba ddala akwagala Shadrack yes please omanyi ndi twali twogera ku mbozi y'ebbaala sorry komera omanyi ebbaala lindi bubi mwe bapaani bano nabasosa mu bbaala but twaliko mu mbozi y'ekkomera sometime emabegako kweri video gye twasembeyo okukola waliwo ebitaggwa bulungi era nabagamba tujja kumawo tutwale ki twogere mu kkomera muno tulabamu ebintu bingi tulabamu biki ebibeera mu kkomera actually mpulidde stories nyingi ebintu ebibeera eyo mu kkomera mulimu n'abantu abeetugira mu kkomera nobasanga omuntu nga yeetuze nga yeekyaye ebyo byonna bibeera mental illnesses tebali well upstairs bakola ebintu bingi naye nenzijukira nti waliwo Shadrack waffe bwe baasibako era nga leero tugenda ku ensonga tumanye kiki what's hidden mu makomera gano kiki ekibeerayo kiki kati wensinzira ne ngamba Shadrack pozi wagamba bakusibira bbanga ki emyezi 8 ne weeks 4 weeks 2 sorry emyezi 8 ne weeks 2 ogyeko biri ebyasooka gyali myezi tugamba mu myezi emeka myezi 8 ne weeks 4 yes tugenda kutunulira emyezi 8 egyo ne weeks 4 biki ebyali mu kkomera biki bye walaba nga paka nakati wobeera omewa ekintu kyolowoozaako neweesika kuggwe ne ku balala ekitegeedde depression mu kkomera wenjagala tugenda awo so Shadrack njagala obe wa mazima of course era n'abatulabe banne bakitegeere nze siina mboozi gye ŋŋamba wano nga njiye siina kyennoonyanzi jesi njagala neokubulira emboozi netumanya nti omuntu waaba akola emisango gye kubanga wali abantu kibeera mu kkomera n'olwaliro abantu bajja kitegeera nti waliwo ebintu byokola naye nga tomanyi nti komera nti weenoonyeza ekkomera naye nga gw'otambulira mu musango naye nga gwe tokimanyi nti muki ekyo na gyekiri gyekiri nga musango ki misango mingi osobola okuba kati for example kankubulira ekintu kimu ngenda kukugamba ku kisa si kibi okuyamba kirungi nnyo naye kankubuulire kankuwa ekizampo kiringa wonoobeera ku nju z'obeerako nga waliwo abaana baneiba especially abasajja naddala abasajja mmwe abali singo wano mu Uganda ng'olina oba omukazi waliwo omukazi oba namwandu oba kinga waali awo alina abaana be bangi enkuba esobola okutonnya kino kikubulya kuba nali nkirabyeko kubanga waliwo gayo omu enkuba yatonnya kati obwana bwa neiba buzanyira awo omwana wa neiba omu muwala muto ayingira mu nju ya neiba omuvubuka musajja na mukulu sina muvubuka ayingira enkuba etonnya omwana amuleka gulewo oluggi kwatasobola goba mwana nti fuluma ogende kumbe obono mama w'omwana yali ayina byabala kyesaamanya awo nga yamubalira dda ko omuvubuka yali bulungi nga omanya omuvubuka ogenda n'okola olina obusente bwo olaga nti olina obusente bwo yes alabika bulungi omwana neyeggama infact namukasheedi teyayingira
naye ng'oluggi lw'omusajja luggule nga bw'omanyi shedi omusajja yali abeera eno ku Ntebe road bayitawo batya Zana ye Zana eyo nga ku Nyange waliyo Nyange eyo ne bw'oba oyise Nyana mutuukayo nga ku Nyange kati Gayi ng'omwana yeggama bwe yeggama ng'enkuba ekya teyakanyiga nti oba yingira ng'enkuba ekya yes naye nga yakalaba tiyamanya mukyalo oba yali alina bye yamubalira. Omanyi Uganda eno erimu obwavu bungi mu bantu abamu abasente abayina n'abatalina tebalina. Kati oba omukyala yali yabala dda kyesijja kulimba kawala nga kaddayo ng'enkuba ekya nga kaddayo. Omanyi omukyala kyeyakola ng'akwata eggi ebbisi ng'alikuba ng'aliwa mu mbugo z'omwana we nayise embugo ndowooza okitegeera mu bitundu bye ebyekyama ng'abikubayo nga amwiwayo amagi ng'akuba enduulu. Omusajja akutta omwana wange ng'akubira ddala enduulu. Kati buli yajjanga ng'alaba gano amagi gayiika mu bisambi eno yonna gavaayo obviously omuntu alowooza sajja kikutta omwana w'omukazi kimuyiyeemu ne spams kimuyiyeemu yenna kuba olaba amagi gali look like ye ebyo ebintu okitegeera ng'akuba enduulu omukyala ng'akuba enduulu omuvubuka ng'avaayo nga bw'omanyi bw'oba eri ewaka oba mu vestiyo olumu otaddemu ekinu kyo ng'avaayo nga omusajja akutta omwana wange ng'omwana bamubuuza obadde wa mbadde omwo abadde mu nnyumba kyesimanyawo kyesijja kulimba obutateekamu kyange oba maama ono yayogera n'akawala simanyi kawala kali mu 12 years yes nga mbadde omwo takutte nga buli ajja buli bwe yalabanga amagi gano alowooza omusajja bannange kituufu amumaliddeko eggoga naye nga tewali kiraga nti oba sayini nti oba kyo omusajja naga bannange sina kinakoze era teyadduka nakudduka ngalaba bya kisirusiru munnange nga bayita chairman nga bakwata muvubuka paka mukomera. Okumanya nze nkubuulira ebintu byawa ne Uganda sibivumirira siki ne waliwo ebintu ebitali byangu bya kisiru era abali eyo mwegendereze nga nnyo waliwo ekisawo ekitagwanira okitegeera kati ng'omuvubuka bamukwata omuvubuka nga bamutwala ku poliisi omwana nga bamukuba ebifaananyi bakuba magi omwana ali bwere naye nga bino bibalaba magi ejju nga libaliyidde omwana nga tebakikkiriza ng'omuvubuka bamutwala ku poliisi ng'akola statement nga bagamba nange tekinababwekiti era si buli ali mu kkomera nti ekyamazima gye bali abazza emisango naye wali abantu nga tebazza misango. Kati omusajja byaggwerawa anti kati bibino bakola statement ebintu nga babyanguyo omukazi ng'ayagala ssente naye neyeerabira omanyi obutasoma buno nabo bannanga abatasoma mu nsonyiwe sigamba nti naye waliwo omuntu ng'alina amagezi amazaala ne bwoba tewasoma kuwaliwo ekintu ky'olina okumanya kale ne weebuuzaawo nti waliwo omusango gw'otwala mu kkomera oba gw'osibisa muno n'omuwaabira gwe ng'obala kufuna ssente naye ng'ekyamazima bw'anaatuuka ate gwajja omusasula no si ekyo ajja kutuuka nga omusango ogwo gukuvudde naawe mu ngalo nga gwa gavumenti weebale nnyo ng'era bagenda kutandika Uganda versus weebale nnyo kasita kubaako Uganda versus olwo complainant aba asigadde kuleeta bujulizi kukwatagana na simanya ani oyo abeera mu kooti oyo abeera awaabira oyo simanya yaani si omulamuzi waliwo omulala oyo muwaabi wa gavumenti kale tumuyite muwaabi wa gavumenti okwatagana ne CID banoonyereze biki ebyo. Omukazi yalowooza agenda kufuna ssente agenda kutuuka amusabe ssente tekyasoboka naye abantu abadde bali mu ggwanga mwebali nagwawo yantwala speed mwebali oli ng'akubalako ssente naye yali anzise kati kyekyo kyenkugamba nti oli asobola okukubala amaya bwe naamusiibako kino ekintu n'atamanya nti gye binaggweera yansibako gwa mundu imagine kati gwatafaananakwatamu netuyombamu ngaabakyala omanyi wetuyombamu nagamba omukyalo yagambye agenda kunzita era agenda kuba amasasa alina emmundu ekyo nno kigambo kino naye basobola okibildinga bakizimba paka
nebigenda poliisi paka State House neyanyamba okitegeera omusango natukesa nebagusala nga balaba temuli naye nali mpedde nagenda nze komera ndiyingiddemu emirundi egiwera naye sisulayo oli wa mukisa abantu bange era oli wa mukisa era abantu abali eyo mwenna alabye n'emboozi oli bwakuwawaabiranga omusango gino emisango sango ne mugenda omugende wa chairman fuba nnyo bimalire wano wa chairman we bigaana ne mutuuka ku poliisi fuba nnyo bigwere ku poliisi naye we bisukka poliisi oba owedde oba ojja kunyumya nga Shadrack bwanyumya wano kati oli omusajja yakomawa kati mbadde nkyagamba omusajja munange ng'akola statement nga yeegayirira omusajja nga famire yejja bagala okugulirira omusango oba osi simanyi yeyasaba sente kati wali mulimu omanyi abantu b'engulu eyo mulimu abatalya nguzi kati bali mu kukwatagana complainant ne poliisi jukira we bigaanira awo kiba kiwedde osi yaba kusindika busindisi ku prison I mean mu kooti omwana nga bimulema ng'agenda mu kooti ng'asooka omanyi osooka ne weewuuba mu kooti eyo ku musango ekirene nnyo emyezi egi akaseera bagamba ddayo jangu ddayo kati emyezi egyo wegiwera oba emyezi ebiri kwesatu ng'ojja mu kooti jukira oba mu kooti ya wansi chifu yabakuwozesa bachifu abo waliuma nti nabo bali mu levels kituufu kati ojja awantu awakyasinza okuleetera abantu ekyo kyoyogedde okubeera depressed nga bali awo bwe batyo abamu ne bawunga waliyo ekintu ekipapula kye bayita komito nkyogedde na mu Luganda naye ndoza bakukomitinga komito era ekintu ekyo baba bakikuwa kati nooba tonnakifuniro nga bakugambye edda banno kokifunako asiko okifunako gwe wayidde dda bo bakugambirawo wayidde kipapula kyekyo kipapula kivaawa kibanga bw'onooga nti bakuwadde permit ekukkiriza ovuga emmotoka kakiri ekipapula kyekikusindika mu high court naye eyo high court byawukanamu baaba eri ekukwasa embiro no kati kyenjagala njagala bano abantu tubanyonyole bulungi ako mali njagala tusooka tumaliriza oli omwami okay katumumalirize kati omusajja oyo ajja kuba mutwa bamusindika mu kooti bamusindika mu kooti bwagenda mu kooti bamuwuuba emyezi emeka nga yeegaanye omusango already naye nga tokkirizibwa nakweyogerako kubanga ogwo musango munene wakutte emisango gino wammanga rape murder defilement waliwo aggravated aggravated yeno okutaaka omwana okuva ku mwaka gumu paka myaka 14 kati from 15 mpaka ku myaka 15 now from 16 paka kweyongerayo ebeera simple eyo giwoza kati ate environment environment akyegayi waliwo simple yeyo ne oba bagita aggravated something like that saasoma nnyo naye nga bwenkiwulira bwentyo era ebigambo ebyo bifaanagana ne robale mulimu simple robale ne hard robale ne aggravated robale era naye eba nnene endala nnyo eba ndala nnyo kati no bamuteekako aggravated defilement bwe bagimuteekako tokkirizibwa ne bwowanika omukono tawewozaako era olujja mu kaguli baga tokkirizibwa kwewozaako nakwogera kigambo yadde neki nakimu era bakuweera ne bwoba olina essente ezenkana zitya awo muba byabalema okumalira eri awo bakusindika kamusajja watunga ali awo ng'alyanga kati ng'abeera awo agezaako waniko kati bamukkiriza amuga agenda ku prison abamusindika ku prison mwezi gumu myezi ebiri ali munda ayambala yero olwo munda bamugamba banne manyi bavaamu abamisango gwo osangayo baganda bo ng'ogwo gwennyini nyini nga bamugamba munnange olwo boosangayo baba komiti nga kati nzijaawo ku komito awo we bakukomitingira awo nga bamugamba ogenda kufuna kipapula kati ekipapula ekyo kyegambye nti ebanga pamit oba permission ekusindika high court gwe bano baba tebakusobola
olwo oba muzzi wa misango gwa Nnaggomolo oba muzzi wa misango oli lukulwe oba wamu neyatta eyabbisa emmundu eyakola buli kasasiro mutujju byonna mubaawa era mwambala uniform yeegi ya red waba uniform baba emisango eminene baba mu uniform za red bakasaayi baba bakanywa omusaayi ndooza representation ya uniform eyo kati munnange omusajja oyo bambi nga yakigwako abamugamba ogenda era nga bwe bakimugamba abamuwa ekipapula komite eyo bakugamba ebigambo bino wammanga bimalamu amaanyi basooka ne basoma amannya go gwe gundi wakola omusango bwe guti n'emyaka bwe giti okusinziira ku musango guno byonna nga bigwenkana bwe guti ffe tetugusobola tulina okusindika mu haikooti mwana wa nnyabo ng'alyoka akugamba nkukuwadde ekipapula kino ojja kudda mu kkooti ennaku z'omwezi ezitamanyikiddwa essaawa ezitamanyikiddwa lwetunayagala lwaki bagambirawo nedda bakugamba ennaku z'omwezi tezimanyikiddwa omwaka tegumanyikiddwa omwezi tegumanyikiddwa n'olunaku n'essaawa tezimanyikiddwa byonna biba tebimanyikiddwa mu bufunze bwe bakikuwa baba tebakusalidde obeera tebakutadde obeera tokyajja mu kkooti ompulidde bulungi baba tebakusalidde tebakutadde tobeera tokyajja mu kkooti nga tebakusalidde nakukusalira ng'ogenda kubeera eyo paka lwe bali kuyita ennaku jjukira bakugambye tezimanyikiddwa kati gw'olina okubeera awo ng'olinda essaawa naawe tozimanyi oli bibyo kati awo wewava obuzibu awo obuzibu buba butya awo wewava obuzibu bujja wantu wa mirundi ebiri tukyali ku musajja oli omusajja bambi tabitegeera agezaako okwerwanako ng'ajja kati awe bakuwa ekipapula naye bagako we bagezaako mugamba ayogere ne complainant yali ayagala ssente ye nga tali willing ziwaayo omanyi nga tewazziza musango ate bantu bangi bali eyo tebamanyi bya misango nga yerabidde nti eno Uganda weebale nnyo yerabidde eno Uganda batogulina bagukuwa eno Uganda yaffe ng'agenda mukomera kati ayambala tukira mukomera mulimu ebikompola bino ebyebigambo ojja ne bakuwa eyo uniform yo red kanywa musaayi nga bakwogererako ebigambo buli gwonyumizaako anti buli omu akubuuza olabanga agenda okukuyamba kyokka nga mwenna muli basibe kunyumiza kiringa muzibe kukwata muzibe munnemugyatubuuka omwala okitegeera mwenna tewali agenda kuyamba munne n'amagezi gakuwa talina just naye awulira mu ŋŋambo omusango bwe gutuuka awo n'ab'eŋŋanda zo balina ate kulinda ezo essaawa ezitamanyikiddwa akaseera ako kati obeerayo ekipapula ekyo bakikuba bw'oba oli munaku ngaffe Shadrack bwe bakomitinga ekinene nnyo omala emyaka egi bino mbigamba nkyogerera omuntu gwe baali basisimboozi abantu bayinza okugamba si bituufu emyaka egi naye emitini nga tonajja mu kkooti nga bakwerabira kati ekinene oyinza n'omumala emyaka 10 naye n'abantu tebakkirizibwa kujja kulaba bajja ne bakulaba ekyo kisoboka bajja ne bakulaba naye nkugamba ebigambo bino bakukuba komito omanyi mu nsi muno omukisa gumatalinga nnyo everywhere you go omukisa gumatalinga osobola okuba nga oli wa mukisa ne bakuyita ku myaka egi 3 ekipapula ne kifuluma ojje mu kkooti oddemu otandika okuwuza okitegeera njagala ontegeere bulungi obanga oli wa mukisa oba oli wa mukisa kale bayinza okuyita ku myaka 3 oba ku egi awo nga bagamba oli wa mukisa ababa bagamba oli wa mukisa babaayo nga wabasangayo ayinza essaawa ezo ze bamugamba kubuulira komito ekukuba embiro
komito mbi nnyo era omuntu nga baali bakusibyeko ne bakukomitinga tosobola kukomawo n'oyagala muntu yakusiba omukyawa obulamu bwo bwonna ne bw'omulaba oyinza okuzirika ekitegeera tewaliwo kachansi ka mwaka gumu teriyo okugjako nga muli bagagga ng'otaddemu nnyo nga olina akipika emabega naye kati bano basse wannaku nina akazigo kange simanyi nava Masaka abo bomba kubiriza message eno bw'ogiwulira ne byengenda okwogera byonna gitwale nga kikulu komito emyaka 10 ng'oli munda gye bali ne 15 nga babeerabira sindungi ya mboozi bino weewabweru tasobola bitegeera omuntu nga tagendangako mu makomera ago manene naye amakomera ago amanene muli abantu nga ye mulimu ebintu bingi gwobadde okimanyi oli nga yali obiiwo gundi yabulira wa oba kale nga muli bakalomenti mwana wa gundi naye ng'olowooza oba yagenda bweru oba ali South Africa bali mu nsi yonna naye ng'ebyaddala omuzinga gwamukuba ali mukomera nga tokimanyi myaka naye nga mwe mumanyi bagenda bweru gundi yambulako gundi yekweka okitegeera gundi yekweka yafuna ssente mu Uganda muno waliwo abantu be bakwata ne bamusiba n'abulwa n'akisese okubira abeewaabwe naye nga bali mu makomera ne munoonya omuntu mbu omuti yabula naye ng'ali mu kkomera atoba n'ensi yagivaako kati abantu abo basaasire ng'ali mu kkomera ensi yagivaako alabaandabe awo wonna kiva kuba high court tuli ku kipapula va ku bana abagenda mu kooti buno ndi ku simple development abantu bwe bakulaba ne bakuleeta ne ku mimonde n'olyako n'olumondo omwokye ne bamuleeta nemulya n'owanyiga wali eri ne bakuwamu essaawa 2 n'onyumanya omuntu wo oba okitegeera naye omuntu nga bakukomitinze ebintu ebisooka okukuluma biibino wammanga ekisooka mu bulamu buno byonna bibengawo naye bw'oggyibwako eddembe lyo kintu kibi nnyo okuggibwako eddembe lyo omuntu muno munnyonnyole alaba S-Media ddembe kiri oyogerako kati eddembe lirino nga tolina access ku baana bo tolina access ku makaago kuba bano betwogera mulimu n'abalina amaka gaabwe nga tosobola nga ne bwolaba omuntu wo ne bwafa tomuziika abaana bo waliwo abantu bebakwata ng'omwana ali mu lubuto n'akula ne bamuleeta mu kkomera ng'atuuse mu kyomusanvu nga tatali mu kkomera eyo nnaku eruma nze ne bwenjogerako for sure mpulira n'amazzi geruma kubanga bigamba nabirabako bakukutte nga mukazi wo ali lubuto fire tekintuukanga nako bakutte mukazi wo ali lubuto ne bakusiba ne bakomitinga omwana n'azaalwa n'asoma nasale maama n'akulambula maama w'omwana n'atuuka n'atendewalira banga bakoowa atuuka akwasaganye n'abaana oli mu kkomera mukazi muto kati bambi abakazi olumu nabo basaasira abuuzizza oluusi bamunnyonnyodde the meaning of komito amakulu ga komito bagimunnyonnyodde n'atuuka nga talabawo ssuubi yabbaawe kudda kati ngalabe eno sho n'awulira komito kyeki okitegeera ne bakumukomitinga kati obeera tokyasobola buli kimu baba bakikutti bizinensi zifa buli kimu ne kifa kati njogera kwa omuntu yenna kiwali okola kifa oli mukomera kubanga tukize tugaane ne woba olina ssente waliwo emisango egigaana waliwo katuuka jubi wamuwulira ssente yazirina naye waliwo wetuuka nga tezikyakula tuli mukomera kati otuuka nga buli kimu kiganye kati ebyo byonna omutwe ejjukira omutwe gulowooza naye buli kyolowooza kikoona ku kisenge kubanga balina enzimba gye bazimbamu amakomera simanyi oba wali olambudde ku mutu ngaali mukomera oli omwami akyaliyo no simanyi kati bimukwatako nnyo naye nakoma okumanya nga batandise omuyita mu kooti awoza naye bakuyita mu kooti awo nawe olina okusaba ennyo
ti komite esobola okuggwako naate basobola okuyita mu kooti mwana wa maama baba abantu sima muwabi wa gavumenti oyo anoonya obujulizi okumanya ayikooti nzibu bapangisa n'emmotoka akiri n'esitula ekyalo kiramba bajje bakulumiriza ne babateeka mu transport ranch buli kimu omuwaabi wa gavumenti nga yakikola nanti omuwaabi wa gavumenti yaliwo okukomerera okitegeera ye kyabaafa omusango gukusinge n'abakimanyi nti kubanga waliwo tukisa nga labira ddala omuntu nga tukisa n'abiraba naye omuntu buli lwakusiba kati waliwo be basiba ate nga akusiba yapokera omuwaabi wa gavumenti sente kyobola abagagga nnyo bafuna sente bavuga emmoloka zakabi naye omuntu n'obeerayo ng'okimanyi muno wamusibisa bwereere ate nno kankubuulira obeerangako ekirala naye notabaako omuwaabi wa gavumenti nga mukazi mwabakazi ale ku baana tutabuka olabanga omwana wo gwe bakwata olabako omulamuzi yasalira omusajja asalira muzeeyo taliba na mukomero oba akyaliwo oba yafa nofa yamusalira muzeeyi n'amuvuma n'omuvuma n'amwongerako naddamu n'amuvuma kubanga muzeeyi already yali mukulu bw'aba omukulu yali akoze musango ki muzeeyi oyo nze nayogeranga naye teyakiŋŋamba personal mu babiri wabula twali mu group n'atuuka n'agamba naye mbabuulire wamma ojjanjabe maama wo maama wo agaanye okukola ki okuwona maama wo olaba abonaabona n'obulumi bungi lwaki oba tukwata jamiya n'omusalako ki omutwe omugye mu kubona kyeyakola era nga yakkiriza maama yamutta yamujjanja n'agaana okuwona ate ng'obulumi ng'alaba amumenya n'amutemako omutwe kino nkigamba ndi mu kamera muzeeyi yagamba maama namujjanjaba n'agaana amwe bali abakkiriza so atuuka wali ew'omulamuzi muzeeyi oyo yali wakibuli nnyo yalina amalibu yali musiraamu mujjukira naye nga nsesa muzeeyi yalina ekibuli wenjogera ekibuli yalina kye bayita egume nga wampaka nga talina byomugamba kati naye bambi tomunenya kyegambye nti abantu omuntu bwe bamusiba n'alaba nga tewakyali kyagenda kuzaako kiddako ali depressed munda mukomera nnyo talina lugendo talina kati awunga n'atuuka nga n'omulamuzi akulaba obanga kiki kayatuka n'amugamba n'amusomera yamuzunza yasooka n'amusiba komite emyaka 7 tajja kwewozaako n'amala ne bamuyita mu kkooti bamuyita muzeeyi nkalubo nga bamuyita mu kkooti ng'awoza nakkiriza omusango bw'ogukkiriza tebakusalirirawo bagaddayo kati ddayo bondooza bewese berowooze emabega yasooka gugaana ne bw'oba ogukkiriza ne bw'oba oguganye komito yeri balina kusooka anti ogaye bamusiba mu yagukkiriza era abantu yagukkiriza bakitegere bulungi omusango we guba munene ne bw'otuuka n'ogukkiriza kkooti eno ento tesobola kugusala kati agenda kukuwa kibonerezo ki era ne bw'okkiriza ne bw'ogugaana kuwa kipapula kati n'olinda lwe bali kuyita mu high court nakkiriza bulungi nakkiriza ne bamuwa wiikisi 2 akomeo bamusalire najja ne bamugamba agenda kukola emyaka 4 mu 5 naye yali mukulu already bamukwata ali myaka 4 kati gibanga 85 okitegeera so bamukwata myaka 4 komito myaka 7 yes jana 7 kati aze bamugambye n'ekikumi ajja kikwata kati omuntu omubazi yenna abalamu ng'alaba era ajja kufa so kati yalina kuvuma mulamuzi paka kubanga egyo emyaka ne boona erungi n'okola empisa nga bwe bagamba bajjako remission bw'osabye omulamuzi osobola okuba nga akusalidde katugize emyaka 2 mu egi ng'omaze ku komite emyaka 10 ku komito n'ojja ne bakusalira emyaka 2 mu emeka mweta kuba simple ezo zi deferment zitandikira mweri ebbanga era byali mu kitege abata abantu myaka deferment ezo nti nayagala omwana ataneetuuka saamusiiga siriimu myaka 2 mu egi kutandikira awo namwagala sayina kye namukola saamutuga saakola ki nabbirira omwana teri kwesanyusa kwa namubbirira
neninya ku muliro katini ne bansanga nesamusiiga bulwadde emyaka gya 20 ekyo we batandikira 25 kwa 3 mweja kati webakwata ne bakusalira emyaka 25 ne basalako komito kati komito osaba kati kiveeri omukulu osi wa prison oyikisiza bobadde weeyisa tolwana tebakusanga mu ntalo nga babamu ne abakukansolinga ate gundi ono muzeeyi enkalubo kati nkugamba kati muzeeyi bamusalira emyaka 4 mwegi ayimirira agamba owekitiibwa omulamuzi ali mukazi abakazi banyiiga bubi amugamba owekitiibwa omulamuzi naawe oli musirusiru totegeera kati gwe magezi g'amatono n'endaba gy'olabamu ebintu olaba emyaka 45 ne ku myaka ntunuuliro neetegereze amannyo gampedde mu kamwa gweolaba emyaka 45 nsobola okuva mu kkomera nga ndi mulamu ne ku myaka gyondaba gye nnina totegeera k'omulamuzi namwongerako 10 55 n'addamu n'amuvuma naye kati omulamuzi yagenda okutunuulira bambi nga mulwadde yali mental sick n'amutula n'amuleka yali mulwadde agenda okola 55 ati yayogera bwogezi wali ne baddamu ne bawandiikako ate asobola okugamba nga tekuli remission kuba babimanyi nti bw'otuuka eno bakuggyako remission era kuwa 55 naga tekuli remission tewali yakola misana genda okola 5 mwegi mwetaano naye kati ku bbanga lyewakolera ebbanga lyebakusinobera mu kkomero omwo wali ofunye chance okwogerako n'abantu bagaa nti no akyasinza okubeeramu amaze mu bbanga ki nali kubasalire n'abali ku komite eyo chance nagirina abali ku komite ani eyasinza okubeerayo ebbanga eddene eyali ku komito yali myaka 2 nga tebamusaliranga myaka 2 eyo nagenda okuvaayo nga bamutabuti 20 years bamusibayenkanaomulabako namulabako bamusiba muvubuka bambi bamusiba muvubuka yava neeyo gomba bamusiba muvubuka bali bamwita mujabi mujabi bamusiba muvubuka ne bamusiba ndowooza nga alina emyaka nga 18 yava wasatu era muwala naye ye eyamusiba yalinga apokayo sente kati natuka n'abivaako nga bwolaba osibye omuntu eri omuntu akusiba olw'omuwala n'agamba naaba n'ekibalo kye kitya nagamba omwana nga alina osoma n'amala n'afumbirwa n'azaala abaana agenda okukomawo nga takyalina kubanga waliwo abawala be bakwatira abalenzi ng'amwagala ebyaddala naye ng'ate ye omuzadde abala kirala kiba kibonerezo bino byekugamba bangi nnyo abatuuse ku ekyo oli ne bamusiba naye nga complainant apikamu ate yali asinze okumala ebbanga eddene mukomera nga wali ku komito nga tali ku komito yali wa myaka 6 ng'ali omunda naye oyo ne kati tavangayo era yali yafuuka saabasiyazi supa ng'ebintu bibiri era ye nga takyalina nansonyi ako kempulira ke bayita akasabbuuni n'okusiyaga ebyo ebintu ebyo ng'era yeggalira mu ttooyo n'omusanga akanga badde ali kukyemalirako bannange ekomera embozi namusangako lumu yenna asibye obujiji ng'asibye omukono guli guti yali mupya omusajja yamboggolera nawuuka ndowooza namusanga ali mu kkubo nga bwebimanyi tanalisala bulungi ndowooza yaboggola naye nga yenna asibye atuyanye n'otuyana kati nakiraba nga sinawulira nti musiyazi kati oli semugenyi gwe nakunyumiza ye yaŋŋamba naŋŋamba oyo saabasiyazi ate ye famire ye yali balinamu kuba yali alese azadde abaana bambi ne bakula nga bakola nga bajja ne balaba kitaabwe nga bamuleetera ssente naye ng'omuze ogwo ogw'akasabuuni
omusanga ajjudde mu toilet yali busy naye nga mukambwe muzibu alinga nswera kyegambye nti okujjako eddembe lyo bamujjako eddembe lyomukazi ogimanyi gwe omusajja watera balina kukozesa alina kukozesa ekyo nti alina okukola mukomera ne bwoba olina ssente nawuli abalimba mbu osobola okuteekamu ssente ne bakuleetera omukyala kizibu kubanga ogamba nno kizibu kitegera kisoboka kisoboka naawe wane Uganda tewali kitesoboka just no tewali wane Uganda omuntu asobola mukomera bw'aba ayina n'ateekamu ng'asobola okujja n'alaba mukazi w'ewaka abatulaba bayinza obutakikkiriza naye ng'ateekamu n'asasula ezimukuuma n'atuuka eka n'afuna essanyu namala n'adda mu kkomera nga teri ategedde afuluma bulungi especially luzira ebyo bisoboka naye tusokotuddeyo ekyokusiyaga ng'omusajja asiyaga banne omusajja asiyaga ate ng'alina ebbuba ng'alina ebbuba era ye ng'alina zi akize basajja banne aba nga nabo babivaako naye ng'abateekamu ssente beŋŋana ebeera wali amanyi ebintu ebisinga otambuza obulamu mu kkomera bino wammanga kasoba n'akadomola ka butto olinawo paketi z'eŋŋano zo oba katoni azo nga zolina eŋŋano awo olina sukaali webale nnyo olina sukaali olina sabbuuni obulamu butambula obanga mwana wa ssomero obanga mwana wa ssomero obulamu butambulira ddala kati ngaezo akiza ze zimufumbira okufumba okwo atumya n'ebizigo kati gwokyali ku ebyo kino ndoza nakigaana okukigamba atumya ebizigo ebweru atuma abasirikali ne baleeta buli prison erina kantini ebeerako buli kimu era wekiba tekiriwa ayina access ew'omusirikale sente zonna zayagala n'aleeta ebintu ebyo byayagala ekizigo nabo baagala neyemyusaamu yali yemyusaamu abasajja bano ababa bakazi be baba balina okwemyusaamu kitegeera naye awula bulungi amabiina bulungi ne gaawula kugamba olagewinolaga ekifaananyi n'entambula ekyuka atambula ayagaagalamu omanyi oyo nno omukazi naye nga musajja ali mukomera nkugambye n'ekikonde kinyooka kyegambye nti ekkomera otuuka ensi n'otandika ogiraba ku bikukuji n'ogivaako era nze mbabuulira bannange waliwo ebintu byolina okukola neweesonyiwa enzirawo wali nti lwaki mbagamba bwe ntyo nti waliwo wotuuka mukomera nga ebintu obiraba bikukuju kati n'okkiriza logamba ekijja kijje olina okwesanyusa ati oli n'alwanira n'ekyo n'akiprotectinga bakazi be bana era nga beemanyi namba emu asobola oleeta obuugi nabiki namba 2 n'aleeta kyaleeta namba 3 naye n'aleeta saavisi agifuna mu budde naye gwandaba eyo osobola okwebuuza abafuna budde kikomera nga bali kuuma era tunyumize oba kitegeera naye nze kino sijja kutya kukyogera ku kamera amakomera ago kugulirira kungi ate munda kubanga ekkomera eryo liraba ng'olaba wano wetuli amanyi bana omulabe wa SBD jagamba okugulira bob abatakola sente bazijjawa kati tugenda tuukawo olaba wano wetuli basobola oteekawo nti ono yakola ku bantu yalina olaba abayingidde muno alina okukola ki kati n'abali mu kkomera eryo amakomera g'olaba wabaawo afande ng'akulira prison munda akulirawo munda oba ng'agenda ngakikwasaganya wiiki n'omulala n'akwatamu wiiki n'omulala kati oyo asobola okugulirira abo bonna abakazi benyu babateeka mu waadi egi kati nzija waafunira obudde kati ekkomera twayingiranga mangu okitegeera muyingira saawa meka saawa 12 amakomera manene muyingira 11 ng'enjuba ekyakawuliti kati bayingira kimanyi obaziwezi nga muyingira mubeerawo munyumya oyingira saawa 2-3 nga mukooye kati toyo obwo budde bano we beebakira ku lugaali omu yasookayo n'asooka abeerabiza
wekyobamanyi omuntu omusiyazi aba ne access yonna asobola okukola ekintu kyonna kyayagala mu kkomera kubanga sente zizikula aziina ne abakulu abali mu waadi mwasula abaliisa bagenda kwogera ki tibalina kyebagenda kwogera era amanya nti mukazi wange njamuwa obudde musajja munnange nga beebase nga bayingira mukyo nga baggalawo mukomera nje nafuna ekyo ekigambo kyo toyiba giyita kyo nga bayingira ng'akola byayagala nga mukwatakwata ku bantu bwati nga mweweeta nga siya buloolo oyo amufiringa akola atya ng'amala asabula ng'avaayo n'omulala bwatyo bonna balunaku nedda tasobola ekimukozesa bwe kityo babeere nga oba balina eddembe yes naye tewali ssanyu ye yaaba asanyuka kale n'ofuna bino bye bafuna